Mukama mutabaagala abalungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate mu video yaffe ya leero. Video yaffe ya leero njagala kwogera ku basajja abatamalaako oba omusajja agwa amangu. Omanyi ebiseera ebisinga omusajja alina ekizibu kino afeesinga ebizibu bingi kaŋŋambe bwentyo. Kitabeera na ssanyu lya mu maka ate ne mukazi we tabeera musanyufu. Tukimanyi nti omukyala bw'omuzina n'asanyuka oba n'atuuka oba n'awulira bulungi ng'essanyu ly'omu maka. Naye kati just imagine ng'obulamu bw'omutambuliramu bwansindika njake. Oluusi omalira mu bisambi, oluusi tomalaako, bizibu bingi oba bintu bingi ebiviirako omuntu okubeera ng'ali mu mbeera eyo. Naye ate ebiseera ebisinga ne weesanga nti bw'oba oli mu mbeera eyo ogenda kudduka ofuna amakerenda bakugambe gula vayogola, gula lino, gula liri. Olikozese likole. Naye eddagala lino ebiseera ebisinga ezzungu libeera ne side effects. Lijja kukolera ky'oyagala. Naye ligenda otuuka ekiseera nga terikyakola. Lijja tuuka ekiseera kafiire ddala nga tekakyakola nga oba wakuyima oyima omulundi gumu kijja bwe kyagalidde ese gwakituma. Ng'oba si ky'oli wakutetenkanya nnyo okuyima. Ate nga bakyala batini abalinza okugumiikiriza embeera eyo. Oba okubeera ng'agenda kubeera naawe akugumiikiriza embu buli ssaawa wabeere ng'ali kugwa ensindika njake. Ayimye emana yonna etonnya omusino gumutujja ate gw'olemye okuyima oyagala essaawa nnamba olyoka oyime ate oyimye omuzinyeyo eddakiika 3 ogudde tolanga tekibeera feya. Ne mukyalawo omusaasira n'ogamba owange nze nnina abantu be mmanyi nga mwami alina ssente naye ng'ekizibu kye kyekyo so kino ekintu temukiroboozaako nti nno kintu kitini nnyo kintu kinene ate kigazi. Ekizibu kye kyekyo nga n'okukiyitamu oba okulaba engeri gye yeetaasa alina okuba nga akkiriza mukyala we ayende era n'amanya nti kati agenze naye akimanyi agenze mu bwenzi naye ayagala okuuma status. Leero twajjirwa statuses banaamanya batya nti nno omukyala gundi yanobye naye nga gw'amanyi ekizibu ky'oyitamu gw'amanyi obuzibu olina n'ekizibu kyonna tosobola sharinga na muntu yenna kubanga toyagala bamanye ekizibu ky'olina. Olina status, olina image, olina ky'oprotectinga which is not bad. Naye oluusi w'osharingako n'omuntu tomanyi osobola oyambibwa. Yes, leero sigenda kwogera ku mulondo oba ku ki, njagala kwogera ku bibala. Ebintu ebyangu ennyo buli muntu kyasobola okwetuusaako, buli muntu kyasobola okulya. Gwe n'omwami ng'oli mu mbeera eno weemanyiiza okulya ebibala bino wammanga. Ngenda kusooka n'ekibala kya strawberry. Strawberries ewaffe oba ze tuyita tutya si zenkenene naye simanyi baziyita mu Luganda naye ziba strawberries. Osobola ogenda mu katale n'obaga njagala strawberries ojja kuziraba. Strawberries ono omupreparing otya? Osobola omukwata n'omuteekamukko amata matini n'omublendinga. Kino kintu kyangu nnyo okunywa kubanga naawe atabinywa mpozi nga tonywa mata osobola okukuba strawberry yekka then n'oteekamu ebirala bingenda okumenyera nga tokozesezza mata. Naye oba onywa amata you are good to go. Teekamu amata biblendinge bulungi okole smoothie oba okole juice. Oyo tabeera nga juice nti aba mu liquid form. Kale kankitwale nti bubanga obuugi obukwafu. Bw'omala biblendinga osobola okubiteeka mu chocolate bars ezo osobola ozikozesa oba osobola okukozesa no chocolate ddala n'omutabikamu oyo wa black n'onywa abajja kuyambako. Ebyokunywa bineno byemanyiza okubinywa ng'ogenda kwebaka obuzayo eddakiika nga 5 ogenda mu buliri n'onywa. Kitwale nga sirapu eyo, kitwale ng'eddagala lyo nti nina okunywa eglaasi ya kino buli lunaku. Bw'oba tofunye strawberries oba nga gotolya strawberries kuba waliwo abantu abali allergic to strawberries osobola okukozesa ennyaanya n'ozikuba mu juice n'omunywa. Ono nno si mwangu kunywa kisinziira naye bamutunda ne mu katale naye kuba mu katale ali preserved abeeramu preservative abeeramu biki abeeramu omunnyo biki twala tugenda mbeeramu ebintuntu ebirala. So basically ekyo mba saagala gwoba okozesa kuba njagala ekintu ekiri nakyo nga tekiri preserved okikuba wali n'onywa buli lunaku. So osobola okukozesa ennyaanya okwata ennyaanya zaffe n'oziteeka mu ka blender n'oziblendinga bulungi. Bw'omala okuziblendinga teeka mu kakopo nywa glaasi yo genda weebake. Then ekintu ekyakyo osobola okukozesa watermelon. Watermelon yaffe eno osobola okugiblendinga nayo
osalasala mu pieces no blendinga n'okola juice waffe n'oteeka mu glass n'onywa. Pozi n'ekirala kye mbasaba mikwano mwewala okukozesa sukaali. Sukaali ono alina engeri gya drainingamu amaanyi. So nyandibadde mbasaba toteekamu sukaali. Wabula instead of sukaali bw'oba ng'owulira ng'oyagala kuteekamu ekiwoomereza ng'owulira ba tebikuwoomera ng'oli muntu ayagala ebiwoomerera ennyo, osobola okuteekamu omubisi gw'enjuki mu ttini ate oguli nakyo. Sookwata akabisi kaffe ak'enjuki n'okatonyezaamu kaba kakolera bulungi nnyo ky'olinza okwagala. Oba ojja funa results ennungi. N'okatonyezaamu n'otabula n'onywa. So ekibala kyaffe ekirala kyengenda okwogerako kino nno tekigenda kuba kibala naye basically nabadde njagala kwogera ku bibala but since ndi kwogera ku juices ne kino kankyogereko lumu ye aloe vera oba ekigaji. Ekigaji ekyo kyo baby tekinyweka nkimanyi naye omuntu anoonya obulamu kyekiri kye nabagambye nti ebintu bino ebikaawa bikola nnyo mu manyi gekisajja rather than ebiwoomerera. Kyovula nabagambye nti weewala okozesa sukaali ate okozesa sukaali waakiri okozesa akabisi k'enjuki n'oyongeramu katini n'obeera ng'onywako. So sukaali gundi aloe vera gel gundi ekigaji kyaffe kino ojja kikwata okijjemu oyo jero. Olaba bw'osala ekigaji bwe kiba nga kikuze bulungi munda mulimu ebirimu ebya white byogenda okuba, oba osobola okunywa okusalasala pieces zaakyo by the way nga si gel. Osobola okusalasala pieces zaakyo. Woba oyagala gel yekka osobola okugyamu gel kambawo engeri bbiri. Ojjamu ekyo eky'omunda ekya white osooka n'okisala ku sides n'okyoza n'okikekenula. Mulimu amazzi ago aga light green agatera okuvaamu ago gasinga n'okukaaya ekigaji by the way oba obadde tokimanyi ne gakenenuka. Bwe gamala okukenenuka then kiwaate on both sides ojjemu ekyo ekya wakati okiblendinge okikolemu juice onywe. Then oba nga osobola okunywerako ekikuta era nakyo osooka osale sides okireke kiveemu ago amazzi genjogeddeko aga light green osalesale pieces okisuule mu mazzi then okyoze bulungi kikenenuke na bulungi kibeeremu like for 5 minutes to 10 then okyoze okijjemu pieces ziri ziwasaze cubes oziteeke mu blender oblendinge onywe juice wo then weebake. Kyemanyiize obeere ng'okikola tosuubira kufuna results mu lunaku lumu naye trust me bw'ona akigendera mu nnaku nga 3, 4, 5 ojja kuba ng'otandise okufunawo enjawulo. Okyemanyiize kibeere part of your life. Kino kintu kyangu nnyo nti omuntu okimanyira n'obeera ng'okikola kiba kijja kuyamba. So nzikirize nkome wano gwe wena alina obuzibu bw'okuba nti omala mangu oba kyava ku ki oba kyava ku kwemazisa oba kyava ku ki gezaako kyenkugamba oba gezaako juice ezono gwe nkumenyedde ojja kuba ombuulira. Gwe wena naawe ng'olina juice gw'omanyi osobola omutongerezaako. Leero tubadde tutunuulidde ebika bya juice omwami by'osobola okunywa gwe walina amaanyi amatini n'obeera nga odda engulu osobola okusanyusa mukyalawo ofuna emirembe mu maka ago ofuna essanyu. Omukama abankuumire mbaagala nnyo temujjangu okwo. Tewalabira subscribinga, kulikinga, commentinga. Alina kyoyongerako mu comment section. Gwe wena alina kyoyagala twogereko mu comment section. Then ayagala okwogerako nange privately +256 78 40 28 60. Mbeera nkufuna butereevu naye bambi bw'otuuka weeyanjule ombuulire kyoyagala okumbuuza nja kuba nkyadressinga bulungi. Saagala ojjo ngambe hi ninako nnyingi ninza obutakuddamu. Naye bw'oba oze n'ongamba hi oba how are you oba senga oli oti oba gyebaleko ekizibu kyange kiri bwe kiti ne bwe kiti oba mbadde nsaba kwogeramu naawe bwoti ne bwoti mbeera nkuddamu mangu. N'ekirala bambi tokuba ku ssimu eyo kuba bw'ona agikuba airtime oyo agenda ogenda sinze ngikwata just whatsapp tokuba ku ssimu eyo. Omukama abankuumire mubeere bulungi mbaagala nnyo bantu bange temujjangu okwo nsiima nnyo mwenna abandaba nammwe abeekuumiddeko ebbanga lyonna buli ka vidiyo kenteekayo n'oba nga wooli bambi mwebale kubanga mmwe maanyi gange omuba temundaba kitegeeza sigenda kukola content naye mba mundaba nja kuwalirizibwa obbatirayo content. Yeah.